Sheikh Yunus Kamoga ne bande omukaga bakomesiddwa ku kkooti ejulirwamu okusobola okuwulira okujulirwa ku ludda lwa gavumenti lwekwateeka nga wakanya ensala ya kkooti enkulu kubejjeereza omusango ogw'obutemu. Kkooti ebadde ekkiriza abalamuzi basatu okuli Elizabeth Musoke, Chibrine Balishaki abakulembeddwa mu myuka Ssaabalamuzi Alfonso Wenyidolo. Kkooti ezose kubuuza Osiwe Luzira Moses Sentalo ku nsonga za Amiru Kinene yasibibwa mu kkomera Luzira kati emyaka ebiri nga kkooti enkulu yamwejjeereza. Ono ategese nga olw'omusango omulala gwali mu kkooti Nakawa ku baali basinzire okumuggalira. Received the remand warrant on 006 of 2015 and he was charged of aiding and or rendering support to ADF and associates to be used in acts of terrorism. Oludda lwa gavumenti nga lukulembeddwa Lilian Omala lutegeeza ng'emisango gyombi gyali gyagattibwamu era nga gyawulizibwa mulundi ogumu tebamalirako omusango omulala. Those are the two cases that were Nakawa 003 of 2015 in respect of terrorism, crimes against humanity, and counts of murder and attempted murder. In brief, my lord, as the DPP, we don't have any case against them. Omulamuzi Dolo wano wasi n'ategeeza Osi Sentalo nga babadde baggalira Kinene mu bukyamu tebalina kiwandiiko kya kkooti n'alagira ate bunnambiro. Bino luwedde kkooti ntandika okuwulira okujulirwa ka gavumenti mu musango gw'abagibwa ku gw'obutemera oludda lwababiri olwadde lukuba puliida okuli Fred Muwema, Mark Dusman Kabega n'abalala ne bawakanya okujulirwa ka gavumenti nga bagamba nti bateekayo okujulirwa kwabwe ng'obudde buweddeyo. Kkooti ewadde ensala yo neegoba okujulirwa ka gavumenti nga kati kkooti esigase okujulirwa okujulirwa kw'abawabirwa okuli Sheikh Yunus Kamoga, Abdul Salam Mayanja, Mulutambudde Bukenya, Siraji Kawooya ne Kakande Yusuf. Bano bajulirwa kkooti enkulu okubasingisa emisango muli ogw'obutujju n'ogezaako okutta Sheikh Haruna Jemba n'okutisasisa okutta jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge. Ye Kinene olw'omutadde ab'enganda ze ne bamusanyukirako bamutadde mu mmotoka ne bamuvuga emisinde gyayiriire. Ebyo nga bigenda mu maaso Munnayuganda Mado Isaac Wabidi IGP Godfrey Bangirana n'essawalo za gavumenti olw'okulonyiza mu ofiisi ebbanga eryamuwa ku ndagaano ye nga liweddeko. Mado abadde ne bapuliire nga bakulembeddwa Amatovu Daani bavumirira ne Kyabeno Mutambi okuwandiikira Bangirana ekiwandiiko ebikyemeza mu ofiisi eno nga kikola mu bukyamu kuba pulezidenti yekka yalina obuvunaanyizibwa buno. Gye buvuddeko emabega IGP yawa ekiragiro oluvannyuma lwa contract ya Mwami Bangirana atwala logistics and engineering naye yagirinyoomoola. Awo nno tulowooza nti obwo bulyake era tusaba nti bwe kinaaba kkooti esazeewo ejja tulamula Bangirana ave mu ofiisi. Kinajjukirwa nti omuduumizi wa poliisi Martin Okothokyera yawandiikira Bangirana ebbaluwa emulagiro okwewa ofiisi ng'eno y'ebyekikugu wabula tannakikola newankubadde ng'ebbanga ly'okubeera mu ofiisi lyaggwako. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde Guleno ku lwa Bukedde TV.